75 kyokka ettaka ku batudde lyo teryeyongerako. Kino kireetedde abantu bangi okwesenza ku ttaka lya gavumenti gamba ngeri amakuumiro g'ebisolo oba national parks gye buvuddeko akakiiko k'abaminisita kaazuula nti abantu abasukka mu 80 nga balina ente kumpi emitwalo 5 beesenza ku ttaka ly'ekkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth National Park. Kino kikosezza nnyo ebisolo bino kubanga tebirina we byetaayiza so nga ate n'ebisolo by'abantu ebimu biribwa ensolo zino. Obutakkaanya obulala buzze bubalukawo mu bitundu okuli Lwehingo, Ibunga ne Bigando ng'abalimi balumiriza abalunzi okulisiza ebisolo mu nnimiro zaabwe so nga n'abalunzi balumiriza abalimi okutta ensolo zaabwe. Omwaka oguwedde akakiiko akanoonyeza ku nsonga z'ettaka akakulirwa omulamuzi Catherine Bamugemereire kayingira mu nsonga z'ettaka ly'e Kasese. Ssentebe wa disitulikiti eno Geoffrey Sibendire Bigogo yategeeza nti abantu amaka agasukka mu 400 gasenguddwa so nga n'abawerako bafudde olw'enkaayana ku ttaka lino. But I think basically it was the cultivators who were not happy about the process, and these ones attacked the community of cattle keepers. Sibendere era yategeeza nti mu 2014 gavumenti yatandika kaweefube w'okugonjoola ensonga eno ng'eragira ettaka lino lipimibwe wabula tekyakolebwa. The land identified should then have been surveyed and the ratios properly identified. It is that, my lord, this land should then have been surveyed and the ratio of 3:1 applied. Mu mboozi ey'akafubo n'eyali akulira ebyokwerinda mu ggombolola y'e Mahango nga yono ekiryango agamba ekisinza okuvaako obuzibu be bantu abalowooza nti ettaka lya bwereere. Our people believe in owning free land. They think land is free. This question of free land at the moment it's not viable. Kiryango era agamba weetaagawo kaweefube w'okusomesa abantu bano kubanga bangi balowooza nti bazadde baabwe be balina okubasalirako ku bibanja. The people of Kasese are not sensitized about the land laws. The land laws are not clear to our people because the leadership is not helping the wananchi to understand how land is acquired, how land is utilized. Ebyo biri Kasese ate bwe tugenda kebweru w'eggwanga